False information, eyomusanvu manslaughter, n'eyomunana doing racial neglect. The charges munana. Ng'omulamuzi w'abannyonnyodde mujja kudda maaso ga Chief Magistrate ngenda kugema 18 omwezi gwa December. Musango gwa mutandika okuwulira. Ogubasomera sorry. Okay. Date mujikutte? 18 December. Lunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 13 Novemba omwaka 2025 mukyala wa Brian White wamu n'abakyala abalala basatu basimbiddwa maaso g'omulamuzi okusomera emisango egyekuusa ku kufa kw'omwana omuwala amanyiddwa nga Caroline Nalubwama eyafiira mu maka g'omugagga Brian White abangi gwe bayita Brian Kirumira. Muka Brian White oba mukazi wa Brian White waleeteddwa olunaku olwaleero ng'asimbiddwa mu maaso g'omulamuzi. Ebigambo byayogedde abadde alaga nti mugumu ekitenkanika era bakira bamusomera emisango gyonna egirindirirwa okuba nti gimuteekebwako ne banne nga bwe baakwatiddwa. Alaze nti talinamu kantu nakamu akeyeesiseemu ne sekwesika yenna yenna. Omukyala ayambadde ekivuriya ekya langi eya bbululu ye mukyala amanyiddwa nga Daisy Nalunga wamu n'abakyala abalala basatu okubadde omukyala amanyiddwa nga Daphne Abaho, Nava Nakato wamu ne Irene Joyce Nambaliirwa. Bano olunaku olwaleero basindikiddwa kwa limanda. Omulamuzi wa Makindye wo saidi ezo wali ku Makindye Magistrates Court era nga abasindise kwa limanda oba ogenda ku meere babeereyo paka ng'ennaku z'omwezi 18 December omwaka 2025. Egimu ku misango egibadde gibasomeddwa era egisuubirwa okuba nti giteekebwa ku bano nga process erina okuyitibwamu eyitiddwamu kwe kuli ogwa conspiracy to commit a felony ne kubeerako giving false information at the same time doing a rash and negligent act causing death. Emisango gino si gyegyoka ojja kubanga n'emindi ogiraba. Egimu ku misango gw'okuba nti nno abamu bayambako omu okubanga akola essango semasango. Then wabawo omusango gw'okuwa amawulire amakyamu nti poliisi yasooka kutwala statements nfu okusinziira bano bye baawaayo byali bifo okusooka mukadde ke kamu n'okwanguyiriza okukola ensalawo ne babaako ebintu bye baakola eby'okukola obulagajjavu obwaleetera omuntu mulamba okufa. Misango egiteereddwa oba egisomeddwa bano olunaku olwaleero. Kati ebyo bibadde mu kkooti olunaku olwaleero. Mukyala wa Brian White ne banne abasatu bogenda okumanya mu maaso awo be baani bali abasigadde ng'oggyeko mukyala wa Brian White. Njagala tugendeko ew'omukulu Luke Oweyisigire. Olunaku olwaleero bano nga tebannaleetebwa mu kkooti leero 13 Novemba 2025. Ennaku z'omwezi 12 olunaku olw'ejjo omukulu Luke Oweyisigire ku lwa poliisi n'okwogera eri Kampala ate era wamu n'emiriraano. Alina ebintu bingi bye yannyonnyodde ku mbeera y'abano ekyabakwasizza ne kalumanywera yenna wayinza okubeera nga yavudde. Sooka olabe era owulirize wano. Wetutuuse okunoonyereza kw'omwami kw'omukyala Nalubwama Caroline agambibwa okuba nti no yafiira mu maka ga Kirumira Brian abasinga gwe bayita Brian White agasangibwa mu Munyonyo
matching division era nga yafiira mu ddwaliro ly'Ekiruddu. Ku bye twakazuulawo nti omuntu ono ekizibu kino ekyokuba nti no yajja kigambibwa okuba nti no kyatuukawo ng'ennaku z'omwezi 22 era ne bamutwala mu ddwaliro mu clinic, actually clinic si ddwaliro kuba eno nursing home eri mu kitundu ekyo bagiyita Mabirizi nursing home. Tebalina bukugu bwonna bwakujjanjaba okukola operation oba obujjanjabi bwonna obw'ekikugu. Oba oli awo mu ngeri ey'okuba nti no baali bagezaako okwekereza kibaddewo tetumanyi. Era mu statement ze twasooka okuggyako ku bantu abagambibwa okuba nti no baali balina kibamanyi ku nfa y'ono omukyala bo baatutegeeza bino byaliwo ng'ennaku z'omwezi 24 era ne baloopa ku poliisi ng'ennaku z'omwezi 27. So olaba akabanga ako kaali kanene. So kunoonyereza kwe tukoze kwatuviiriddemu okukwata abantu 4 nga mwe muli ne nannyini kilinika eno bwe bayita Nambalirwa Joyce Irene. Nambalirwa Joyce Irene ono kumukwata kyaddirwa funa obujulizi nti oluvannyuma lwa Nalubwama Caroline kuba nti eddwaliro lyalimu eyo n'omukyala lyali tetusobola kuba nti no litusa obujjanjabi obusaanidde eri ebiwundu byali alina ebisago byali alina bamurifaringa okuba nti naagenda Ekiruddu naye bamala okukola rifaari eno biiru yali yeeyongedde biiru ya ssente ze baali babanja nga kiliniki era ne basaba abaali bali ne Nalubwama okuba nti no bagisasula. Bwe baalemererwa okusasula biiru eno bano baasalawo okuwamba mulwadde ne bamugaana okuva mu ddwaliro ng'ate embeera ye yali mbi nnyo akootadde okuwamba ne laptop eyali eryoyo eyali azze okuba nti naalabirira omulwadde mu ddwaliro. So kino ekikola kya bulagajjavu era tujja bba tukwatagana n'abatwala ebyobulamu mu ggwanga abagaba zi layisensi kumanya abantu bano layisensi bagiina bwe baba bagiina ekikola kye bakola kisaanidde nabo bakole okunoonyereza okwako oli awo bagisazeemu kuba ekikola kino kikyamu. Obanga oli mu bizinesi yakutaasa bulamu togaanira muntu ng'ate olaba agenda kufa. So omuntu ono bwe bamala okukkaanya nga weeseewo ebbanga ddene okugezaako okumutuusa Ekiruddu yamala n'assa ogw'enkomerero kye tulowooza nti akabanga ako nga tebamuddukiridde kumutwala mu ddwaliro erina obukugu. Naddala ku muntu gwe bookezza ffenna tumanyi nti obukugu obungi buli Kiruddu awo omuntu gwe bookezza oba ayidde kyamuviirako okuba nti naafa. So twamukutte n'abantu abalala 3 abaali babeera mu maka g'omwami ono okuli Nalugga Daisy abaho Daphne ne Nakato Nava. Ku bano okuliko abakozi n'oyo agambibwa okuba nti nno abadde muganzi wa Brand Kirumira. Kunoonyereza kukyagenda mu maaso kyalindiridde. Bigambo bya mukulu Luke Oyisigire awo nno yabadde annyonnyola ezimu ku nsonga lwaki abakyala bano bonna baakwatiddwa. Ebikyasuubirizibwa kubeera nti bo baavaayo ne bawa obubaka obufu n'okuba nti balimbalimba. Okusookera ddala mu statements ze baakola ezimu nga bw'omanyi poliisi nti erina obukugu obw'ekika ekyawaggulu. Osobola okukola statement gwe ne bakuzza ebbali ne bayita ne muno bwe mwabadde mu kitundu kye kimu naye n'akola statement ne bayita n'omulala. Singa abasatu basanga nga statement zammwe mwenna tezikwatagana Kabaka weddemu poliisi ebeera erina kubanywa bunywi ne babayingiza munda kati munnyonnyole. Lwaki mugamba nti omuntu yafudde, onagamba nti kando, onagamba nti gaasi, onagamba nti petroli, ate omulala agamba nti buyawongo n'ebiringa ebyo. Kandi njagala tugendeka wa mwana mulenzi Brian White ng'ovudde ku interview gye nakuleetera nga ennaku z'omwezi 10 gye buvuddeko
tetwali mu Kkomera bwe yali ng'ayogera n'aba TV we yakuma omuliro n'asambasamba n'okuyuzaayuza n'okukasuka buli kyamuli okumpi. Omulundi guno yazzeemu okuba ng'ayita Saimo Kawalata ne babaako interview gye baakoze, wabula nga this time round interview eno teyabadde mu mbeera yakuba nti yeekyanga. Brian White yabadde mukakkamu okugezaako okuba nga annyonnyola eggwanga n'okuba nti yeesambajja. Gambo omuntu amaze omuntu tuufu nebbanga n'okumanya nti omwana waabwe abadde awaka n'ensonga lwaki waali obulya bulungi baali bamumanyi. Tosobola kungamba nti Simon ogenda kufukumulira omuntu ebigambo omuntu amaze omuntu omwaka omulamba ngate naawe badde ojjawo. Nze nalabye omusajja omukulu ng'asibako ekigambo kasino nkukakasa Simon ne bagenda wano mu Kampala nsibawo sente zange ntonotono kozi muga sikyalina sente sikyamakulu ekyo naye bagende banoonye footage yonna oba nali mbaddeko mu kasino. Nze waliwo ebintu bye nnamanya ebisobola okusika omuvubuka okumuzza emabega amatatu ago mabi. Nze siyingira ne bwe nafuna sente nyinza okugamba ekifo kye nayingirako baali bakiyita winki kololo. Ekifo ekirala eky'amaanyi kye nayingiramu ng'olwo nno manyikiddwa ng'omuntu nga bamaze okuntegeera walinga wasemogere ku Autospa we nakoleranga ebintu byange ebya foundation tewali walala. Nze mbadde okumanya obulamu bwange bwakyuka nga ne bwe mba njagala kunywa kasoda nfuna we mpaakinga mabbali motoka yange neeteekamu music nesirikira awo kwamanya abantu banjawa naye ng'ate si bantu azi bantu naye mulimu bali abantu ab'amaanyi asobola okukyusa obulamu bwo mu sekendi n'otandika okkaabirawo amaziga ng'asaze obutungulu. Abo be mbadde nneewala. Nze Saimo taata w'omwana ono yali mukwano gwange nnyo gwe wali okimanyi nnyo. Nze muzeeyi Tamale yatuuka nga ssente z'abaana bano teziriwo ng'azinonya wange. Mpulira bulungi? Kati nze mbadde neegendereza nnyo kuba nali nasoma sisitimu ya wano ng'ekifo ekisanyukirwamu ekyo kisirabika. Nze n'amaka agange ogalaba okubeera ewaka wange kizibu. Bigambo bya Brian White ku byonna ebibadde bitambula. Mukadde ke kamu bwe tutandululako ebigere ne tubijjakoko awo. Mwana mulenzi amanyiddwa nga Tamale Mirundi Junior yabadde mu interview ne yakoleddwa Saimo Kawalata nga bali ne Brian White. Ono bwe yavudde yagamba nti ye yeekengera bwekengezi bantu mbwera okusinziira ku Brian White bye yabagambye. Mbupaka nakati akyali mu kutya okutagambika. Naye mu byonna, all in all, to cut the whole story short, twegendereza abantu betuyamba. Nkiddamu twegendereze abantu betuyamba. Eyo kanze yeresoni gyenjizeemu mu byonna Brian White byaŋŋambye. Guys, mbabuulira abantu abakyalina emitima egiyamba mwegendereze be muyamba. Abantu baba balungi ng'obayamba naye ebintu we bikyukamu katono nabo bakyuka. Abantu tebakyayogeza mazima tajja kugamba bannegundi yannyamba tebabyogera. Kasita ebintu bikyuka nga bakwefuulira nga buli omu ayogera bibye. Kwaye Brian White akugamba nti omuwala yali amuyamba ne family. Nti ye yali wa mutima mulungi. Yali ayamba family y'omuwala n'omuwala. Ye Brian White wagamba. Era akunyumiza ebintu bingi oyo omuwala ajja ati ewuwe. Naye mbu kyamubuuseeko ate family y'omuwala. Taata w'omuwala atugamba nti Brian ate yatta omwana. So I do think nti tulina okwegendereza abantu betuyamba.
Yesu okuyamba kubeerewo neemanya wawo okoma. Muleke okuleeta abantu maka gammwe. Osanze omuntu ku kkubo, ekisa kikukutte, omuleesi ewakaawo. Bannange, abantu abo webafuna obuzibu. Onga za Brian White ebintu tebinaggwa ate ebintu bikyali bikambwe. That is what you people should know. Brian White guno sigwe gwandiba omulundi gwe ogusoose okusangibwa nga alina akavuyo kaalimu naddala nga kakwatagana ku nsonga ez'amateeka. Mujjukira bulungi mwaka gwa 2017 ye ne bodyguard we bakwatibwako ne bateekebwako oba ne bavunaanibwa omusango gwa attempted murder. Ojjukira bwe bagamba nti baali bakubye neighbor oyo we muba mujjukira nti bamukuba amasasi yali amanyiddwa nga Victor Bitwire. Naye oluvannyuma emisango egyo mujjukira bulungi nti gyagibwawo. Brian White ojja kujjukira yali amaze akabanga mu Kkomera. Olwo oluvannyuma n'ateebwa kakalu kaki kakooti mu 2020. Brian White era yakwatibwako ku nsonga ez'ekuusa ku bufere wamu n'amabanja agaali tegasasuddwa. Omwali n'okufuna emmotoka kye bayita the alleged acquisition of a luxury car under false pretense. Nti yali afunye emmotoka zino zoyinza okuyita amatiribona, wabula nti yali agifunye mu lukwesikwesi oba mu mbeera ey'okweyita kyatali. Egyo gye gimu ku misango gyoyinza okugamba nti gibadde ku record era nga gyaliyo era nga Brian White yavunaanibwa. In fact bwemujjukirako n'olulala bintu byakutwalibwa mu parliament ku misango egy'abaana abawala, wabula nabyo byakka luvannyuma nga atambudde as a free man. So ekibuuzo, Brian White awaayirizibwa oba wandibaawoko ekyetaagenda mu butuufu? Sobola okuwandiika mu comment. Mukadde kamu awe tuvaawo mwana mulenzi amanyiddwa nga Suna Ben awa Brian White tutaddeyo. Suna Ben alabika nga amaziga siga kukoma bukomi kati. Mary Nambwayo, Anna Maria Nambwayo namulabyeko ng'alina by'ayogerera Suna Ben again ng'agamba nti omuwala yaleetera Nambwayo okumugoba mu maka ne mu nnyumba ye yali amatiribona. Mbw'ate omuwala oyo naye Suna Ben yamugobye nti Suna Ben omuwala naye yamutadde si yagenda obeera mu maka. Ate waliyo mulala yagenda mu nnyumba mulala nnyo. Wallahi mulala nnyo oli bamukyawa. Jangu tusaba obuze ku bantu. Wallahi. In fact ojjukira nga bwe batusibira abweru naye kati bamusibira wabweru. Bamusibira wabweru. Era omusajja yateekawo amateeka nga gagamba oyo taddamu kuyingira. Taddamu. Era kati okuva mu June okuva mu June balambuza mulala wallahi bantereddeko emitwalo 20. Thank you Sonia. Ngenda kuwa connection gojja kulaba. Sonia ntere badde mbanyumiza. Sonia amma webali nnyo. Kwegendako balambuza mulala era omulala yateeka mu ssente. Kyokka ate naye bajja mu kyabwe. I don't want connection. I just Anna Maria Nambwayo oba Mary Nambwayo
bannange omusajja akyafa akinaye abamu beebuuza nti kati eno information nambwa yagijjawa yeyawukana dda n'omusajja beeta naye era ssebo buli wakolayo kalive talwakubaako kasooka musajja awo tuveewo tweyongere mu maaso omukyala gwolaba is the sexy, the gorgeous Shiba Kalungi. Shiba Kalungi yabadde celebrating a birthday. In fact, yabadde celebrating Shiba Kalungi. Obwa Kalungi yaboyongedde obulaga ku birthday ye. Oyinza okugamba tabadde nakawere jo juice wano. Era oyinza okugamba tannafuluma mu kiwanga. Akyali mu shape. Era yatekinze ebifaananyi ebyo nga celebrating amazaalibwa ge ag'emyaka 36. Shiba yawezezza emyaka 36 bweddu she is officially 36. Wabula yagambye nti si ye muntu nti wadde awezezza emyaka 36 ayagala obategeeza nti si ye muntu gw'ojjanga weekulubeesezaako nti oba si mwangu wakunanka ekigambo kyeyayogedde kinenemu yagamba nti 36 and unfit webo abategeera olungereza osobola okutegeera kiki yabadde agezaako okuba nga ayogerako ng'agamba nti byonna osobola okubikola naye tosobola kumala kugaba nti engoye ezo zidda bbali myaka 36 ate nga waali si ye muntu gwesobola okwekulukunyako kwegamba tova erimbu oli musajjasajja omuleeteko ennanka amazaalibwa amalungi Queen Shiba, a happy belated one, that is what we say. Engeri gye kiri nti sitwabaddewo ku mazaalibwa kale bwe tubanga tuvudde ndowooza tugenda kuba twolekera sports kansooke Uganda then njagenda muwe Bungereza tubeere nga tugalawo olunaku olwaleero. Omukulu gw'olaba ku screen eddakiika eno ye mukulu amanyiddwa nga Yusuf Baliruno. Kooti ewulira emisango gy'abakozi emanyiddwa nga Industrial Court of Uganda yagobye omusango gw'omukulu Yusuf Baliruno gye yawaabira radio ya Chabasa oba CBS FM ng'agirumiriza nti yawummuzibwa ku mulimu mu bumenyi bw'amateeka. Era mu nnamula y'abalamuzi ba kooti abakulembeddwamu omulamuzi Anthony Wabwire bategeezezza nti Baliruno teyali mukozi wa CBS ow'enkalakalira kale nga yali tateekeddwa kuganyulwa yadde okuyisibwa ng'abakozi abalala ab'enkalakalira okusinziira ku bujulizi obwesigamiziddwako ennamiro eno. Abalamuzi baamatidde nti Baliruno yali muweereza wa programs ebyemizannyo n'okusaka amawulire g'ebyemizannyo era n'asasulwa oba ng'asasula olw'omulimu oba amawulire g'aba asase kale nga tewali ngeri gy'alina kubeera ng'abakozi abalala ab'enkalakalira. Ennamula eno kooti yagifulumiza zabadde ennaku z'omwezi 7 omwezi guno ogwa Novemba omwaka 2025. So kitegeeza nti omusango Yusuf Baliruno gwabadde yawaaba era ogutambudde akabanga kooti yamaliriza okubanga egugoba era mwana mulenzi ono teri ka ssente konna kajja kubanga asasulwa okuva ku radio ya Chabasa Fama. Ojja kujjukira nti Bambi Gayo ono yaweerezanga sports ku radio ye ya CBS FM. So ebbanga lyonna azzenga ayogera nti n'embeera y'obulamu ye yatuukawo n'abanga tali bulungi n'ebiringa ebyo yonna yatuukawo olw'okubeera nti CBS yali esuddeyo gwa Nagamba n'okubeera nti teyamulabirira kimala. Kati munnange ebintu tebyatambulidde ku sayidi ye. Kale nzikiriza nkutegeeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizi obagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 787508 ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu ate era mukadde ke kamu bakola ne cake
eza buli mukolo babayita aba Honeybites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG, bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro. Nedda, Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina gwe bakubira ebukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola nsonga eno. Bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sidi Omusunsuzi lyerinnya eryange yenze aba Sidi Omusunsuzi, yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno. Aba Sidi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa. Kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati ky'ogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza, mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya, ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel, mwebale kutulaba.